Leero ku Lugonvu's show. Waliwo eyambuza ekibuuzo naye muganda wange twesigani. Ani mu bulamu bw'ensi eno gw'olina okwesiga? Ani mu bulamu bw'ensi eno gw'olina okugamba nti oyo wange talinvaamu? Ngenda kugamba amazima agakawa nti mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu atasobola kuvaamu. Kabeere mwana wo nga yasazeewo okuvaamu akuvaamu. Kabeere maama wo nga yasazeewo okuvaamu akuvaamu. Nabagamba nti omuzadde maama wankizo nnyo mu bulamu kituufu, naye muganda wange kankubuulire, ekyo kyogera ng'owa akyakuyisa bulungi ng'owa Lugonvu wamuyisa obulungi, naye okyogera nga tonnawulirako miranga gy'abantu nga bamaama ababazaala be bali mu bakudaalira, be bali mu bakulimira, be bali mu kubeeyambulira n'okubeefungulira n'okubagamba nti oyifuna mirembe bulamu bwonna. Tobirabangako eyo ng'omwana gwe weezaalira yakuvuddemu. Waliwo abagamba nti omuntu atali kuvaamu ye taata, ng'owa akyakuyisa bulungi, naye waliwo abagamba nti nze taata yangoba n'ewaka. Waliwo abagamba nti nze nali ku kyeyo nga buli ssente gye nkola ngiweereza taata, taata ssente zonna nga bwe nazimuwa yazirya. Waliwo abagamba nti taata bwe yansaba ssente ne mugamba taata sirina yankolimira, n'aŋŋamba gwana gwe nkuzaalukuse, toddanga mu luggya lwange, nga ye taata akuzaala. Abantu bangi be tulaba nga mukwano gw'effanfe gwe yatambula naye ogenda okugula poloti, ne bagigula ne bagimaliriza ne bateekamu n'amatoffaali, awo omusingi we gwakoma. Yagenda okuddayo nga buli kimu kyakyuka, naye ng'ataddemu eddogoye mukwano gwe bwe baatambula bonna. Tulabye bameka nga mukwano gwo era ng'omwesiga era ng'omukkiririzaamu era ng'ogamba nti oyo kasita mulekera ebyange, oyo yamanyi ebyange, oyo ye muntu wange, buli kye mumbuuza mu kibuuzo oyo nze Lugonvu siina gwe mubuuzanga byange, by'otamanyi tolibimanya. Ani muntu atasobola kuvaamu? Tewali atasobola kuvaamu. Abantu bali basatu abatasobola kuvaamu era ndiddemu ne nkibagamba. Omuntu asooka ye gwe. K'olikeera ku makya ne weevaamu tolina nsonga lwaki tofa, kubanga tokyalina makulu mu bulamu. Abalala bonna basobola okuvaamu, naye tokkirizanga kwevaamu. Olunaku lw'olituuka ne weevaamu lwe lunaku lw'olisaba nga Mukama akutwale, kubanga amakulu go mu nsi gaweddewo. Omuntu ow'okubiri era nga yasooka wadde ensoosezza ggwe, naye gwe okwata kyakubiri gwe tosobola kwevaamu. Naye omuntu asooka, muntu si muntu, atasobola kuvaamu ye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Kitaffe ali mu ggulu ennyo ligulumizibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga byekolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe, amiina. Allah akbar. Oyo tali kuvaamu. Lindirira